gufuuse ekizibu mu ggwanga muno. Omulamuzi yagenze okuwummulamu kusinga ziyingira ssaawa 8 era n'atutegeeza nti wezinaba ziwera 9 tugenda kukomawo ate okwongera okuba nga tuwulirawo obujulizi obulala. Bannaye kyonna ekigenda mu maaso mu musango guno Katonda yakimanyi. Namutikkwa w'enkuba gy'avudde atalabwangako. Mulaba oli eyatonnya eyasooka byali biwero. Vidiyo eziva eggaba bwenzikuwaako naawe ojja kutya ensi. Omulamuzi alinnye bulinnya ndowooza mmotoka ye n'avaawo nga tajja bisobola. Enkuba sope ku vidiyo ekyo kakati zino ze mmeezi okubadde kutambulira ensonga oba muziraba. Na ekiri mu ggwanga muno kikulu. Okalaba wano ze bino ebintu omusango ebadde kutambulira wano kyekino ekintu kyokero tenti empewo egikubye. Tenti empewo egikubye. Katon olaba wano omulamuzi watuula wano byonna empewo ebikubye. Kitenti empewo n'ekisindika eri. Oba emizimu gy'abaana gye gitali misanyu. Simanyi kyakwogera kati. Kakati simanyi oba mizimu gye gitali misanyufu oba kiki. Waba bali balansogera mu komisiyo nti saimu mutubuulire ekituufu ki ekigenda mu maaso. Kakati oba kyembadde mulinda kiikino. Olaba embeera ogiraba nga bwefaananye nno munnange. Kibuyaga gy'avudde. Era ab'amawulire omulundi ogwokubiri ebintu bya bizzeemu ne byonooneka. Kamera ziyiseemu amazzi. Ngezaako nno okufuna abadde waawo. Ebintu byonoonese. Empewo gyevudde, enkuba gyevudde. Hello. Bannaye mamali oli butereevu ku Saimu official enkuba ebayiseemu. Guno omusango si gye mumanyi egya bulijjo. Otyo? Saimu abantu bagambe. Bakuwulira. Abali ku Saimu official. Gino si gye misango egya bulijjo gye tubadde tukavalinga. Kubanga twasooka emmotoka n'etutomera. Nzono yampitako bweti. I just jumped one step. Bannange. Kati leero tubadde twakava mu kyemisaano eddakiika nga 3 tugenda kutandika bwetu. Ate enkuba tekwata ndi nekutte nnyo mwetegeke. Muba mulowooza era bikegenda na kuyita. Enkuba ezze n'esooka ereeta embuyaga. Neetonnyamu awo embuyaga nejja ey'amaanyi. Tenti esoose kutambula bigere bweti. Kata akaseeyeeya ku nnyanja ne yeewalulamu bweti. Ekibu n'emiwabu. Naye etenti muno omuntu bw'oba abadde agoberera ng'ayita ku mukutu gwo gwa Saimu official. Etenti eno omutuula omulamuzi. Yo situse n'ekweri ku kazimba akagiri emabega. Eyo tenti ku bunene bwayo Kibyaga agisitudde n'ebuuka bweti n'egenda. N'ekweri kati embuyaga eno kuba egivudde eno mu maaso. Eno omulamuzi gy'atunula empewo gyevudde. Ate emabega ne tuba nga tebadde mbikkula empewo okuyitamu. Kati n'egenda nayo. Webale nnyo. Naye omuntu simanyi ekifaananyi kye nnyinza okusigira wano nti obutebe buno bwonna bugudde ne butoba. Omusibe ye bamukuumye bulungi. Enkuba tebaddeewo mukubako. Enkuba tebaddeewo mukoonako yadde. Okumukoonako? Kati eyo ekyali property eyo tugyetaaga nnyo gye bayitookero. Ekitu kyalina bingi ebyokugiwulirako. Erina okukuumibwa. Bamuggyewo. Era abasecurity bonna basoose okugyawo. Ab'amakomera nga bwe bamanyi babaawo bangi bano ababulaaka abajja poliisi ne bamuddusa ne bamuyingiza. Kati ffe wano etukubye kamera zigudde zikutuse. Efayiro zitobye, ebizibiti bitobye, entebe. Biri ebizibiti ebyadde mu box badde babiggyewo.
ebizibu byabadde mu box bali babijjeewo babadde ebyo bibadde wali mu mmeeza y'abawaabi ba gavumenti abasirikale baabwe babisitudde ne babitwala naye era kirowoozebwa nti biyinza okuba bitonyeeko ko amazzi wadde nga ku box wadde nga biyinza okuba tebiri destroyed naye embeera ebadde nzibu nnyo embeera nga bw'olaba emmotoka nti yatugwamu tetwetegese n'enkuba bwezze kubanga muba wano ndowooza embeera y'ennyanja enkuba tekwata nnyo temumanyi obeera n'atonnya kuba tuzinze ensembi ono nga ŋŋamba abantu mulowooza egenda nakuyita kati olw'omulamuzi omusango n'agwongezaayo paka nkya enkya ssaawa 3 tukomewo buno tujja kuwulira butubonyaabonyeza okusinga eyaguzza banna neyanze tewali alumiziddwa tetena gwegwiridde kirungi tewali alumiziddwa tewali kale neyanze bannange sooka onzanyire bukiriipu obwo nekyo kino kika musango gwokero gufuuse omusango sompe bukiriipu obwo bannange waliyo kiyinza okuddawo kati ab'amakomera mwenyweze kubanga okera agenda kuleeta musisi mu kkome ab'amakomera mwenyweze kubanga okera agenda kuleeta musisi mu kkome kale ebyo nno bwe bityo bwe biri ekiriwo embeera y'obudde ekyankalanye emaliriza nga omukolo kooti tesobola kweyongerayo era bw'atyo omulamuzi omusango n'agusindika ku lunaku olw'enkya otegedde bulungi omusango gwokero guno kyetutamanyi oba ki ekigenda mu maaso oba ekifo ekyalondebwa kubanga ekifo omusango oguli kirinaanyidde ddala amazzi kirinaanyidde ddala ennyanja oba abeeraguza basobola n'okugamba kiyinza okuba abaana si basanyufu buli asobola okukuleetera bino n'agamba abaana si basanyufu naye ekisinga obukulu nti tewali akoseddwa bonna bavuddewo bali bulungi at least ekyo kisobola okugamba nti tukyebaliza Mukama Katonda so regarding eno broadcast tuyinza obutajongerako naye ndowooza kanfuna ebirowoozo by'abano then tugenda wuumuza live eno then tujja kukomawo ndowooza ne live ya Honorable Nakimuli munaŋŋamba kikansogezjewo bano Olivia Onyumu naye bamuleete yadda ŋŋamba ki banayenze bwe mpulidde nga yasaakingako ne ICC beheading aba ICC ngeri gye batemamu abantu emitwe bana naye yali frustrated okuva e US yakomawo ne $6 n'azigattagatta agenda olabanga ne byagenda okukola simanya faama biki talina income egenda kumubeeza Uganda ne mu America kyali kigaanyi mbeera yo teyali nnungi kuba $6 ng'oli mu America oba tolina ssente okay naye kikola kyeyakola nyono manyi kamazi nze okusinziira ku musango guno tusogenda okubaza bannamateeka kituufu abantu tukosa nnyo emotions cause engeri twagendamu naguno omusango twareactinga lwaki kino nga teri ssuubi but
basinga otegeera kubanga kati bagenze okuleeta kino singa bino benalina batulaga from start kubanga nso baba bakimanyi nti gyebira according to process ne procedure osanga nabano kiba kibawa okulaba webawolezaako kyova basooka ne babusindika eno ne babusindika eriiso ne bamuteeka mu katto nga takyalina kintu kyonna kyonna n'ekirala okera atambuddeko omuntu yenalina atambuddeko naffe like n'abali ne Dubai sometimes tulina ebintu byetuyiga naddala n'abantu abala movie olanda wamukyala nga olaba olisa okukolera natural omubiri gulina ne gutandika okukwata okutingamu ebintu byolaba ngaolaba bisoboka era wegendereza ennyo n'ezensi z'ebweru abantu abakola basiriyo kera biki ogenda okwesanga ate abayo tusomesa abamu mu movie ezimu ng'oli akyala mu movie n'agala ekimplementinga kati we nalina byakolokera ekisooka mbena banyuma security z'ensi ez'e Uganda oli oyo asobola ogamba okay nsobola okiraba kamera osobola ogibypassinga booti ne booti naye like luck enough amateeka gamukozeeko naye ngaebintu kitegeeza nti nabamulala omuntu okola ebyonnabinano oba omugezi naye ebiseesinga ebisinga tusindikiza bye mind wise ebintu ebimu osobola getting addicted movie olabolabulabi buno obukolera biki notandika kugira relationship like was notandika okiimplementinga otherwise toyinza nnyo tusimya ddala katusabe mukama agumye kubanga nze ndi weggunga agaba essomero ndimanyi naye katusabe mukama agumye abazadde bonna bonna kati broadcast yaffe yawonako albatiri muzikirize njikomye wano ibadde cut short olw'enkuba mbibalaze kambongere ka video ako mbasiibule musule bulungi ku nsonga eno nyakudde dda kwonna bonna kimuli waliyo kiyinza okuddawo kati waliyo mwaba amakomera mwenyweze kubanga okera agenda kuleeta musisi mu kkomera. Webaza okutuwagira naddala mu package yaffe eya Go Back to School mutuwagidde naye abantu ne bagamba ati nedda bannange lwaki ate fe abantu abakulu mutwerabidde munange ne tugamba nedda fe aba Rosemary Beddings tetuyinza kuva mu bantu baffe ne tubaleetera package y'abantu abakulu okugira omufaliso omunene bwaguuga nga bwogulaba guno 4 ku 6 oba 5 ku 6 ayagala package ya 4 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 33 ayagala package ya 5 ku 6 tugenda kugikuwera ku mitwalo 38 kuno nga kugirako duve bwaguuga omuli pillowcases 2 ne kugirako atera ne suuka ne tukuwerako pair ya fiber nga bwogiraba fiber pillows ne tukuwerako akatimba akafo stand ne tukuwerako esuuka kogendo otandikira munange fe tugamba jangu ku Rosemary Beddings ebirungi tubina ate nga sibye bino byokka ebintu bye tulina eno package tugireetedde bantu bakulu mitwalo 33 aba 4x6 ate omufaliso ogutavaako lugoye nga bwogulaba mitwalo 38 aba 5x6 omufaliso ogutavaako lugoye ate omulungi ogwa rose form tukubireko ku namba z'essimu eziri awo oba muntu whatsappingeko tugenda kubanga ebisingawo tubibabuulira. Millennial Logistics and Outsourcing bebanogwa omusuubuzi ali e Uganda ng'oyagala okutumya emaali okuva e China kutuukeko ku mulyango. Aba Millennial Logistics and Outsourcing bakuguliza emaali okuva e China nga ne bw'oba oyagala kugula butereevu okuva ku kkolero gw'oyogera bwogezi ky'oyagala nga bo banyeenya ngobero. Emaali ne bw'eba ejjira ku nnyonyi oba ku mazzi bo bagitikka ate nno ne bagituusa nga nnamba ne bakwewaza okuyombera enkolo. Bano bw'obakwasa emaali yo oba obakwasizza kibyago serengeta mu Nkulubagga kubanga ekuumwa bulungi okuva gy'eva okutuuka gy'eraga. Ennamba z'essimu zino bw'ozikoonako onooba weewonyezza embeera ya kirazamwoyo ng'ebbwa eridda mu nkovu.